kiva ku ki abantu abali e Bulaaya okuttibwa? Ennamba esinga, abaana abasinga obungi oba ba buwala oba ba bulenzi abali ku mawanga, abamu bafiiriddeyo, abamu bafuniddeyo ebizibu. Naye ekibuuzo kiri nti kiva ku ki? Lwaki abaana abali e Bulaaya abamu battibwa oba abamu ne bajolongebwa okutuuka okufiirwa obulamu mu ngeri y'ekyonoonero? Obadde okimanyi nti okumanya okusinga obungi empewo zirwawo nga zibawa okumanya naye ne mutakutwala ng'ensonga olw'amaka gye mwakulira, olw'abazadde abamu abataababuulira ebyokumanya omuntu yanditambudde atya n'okumanya mu nsi. Eky'omukisa omubi, abantu abasinga baliko empewo zibalabula, oba kitwandiyise eky'omukisa omulungi, abantu baliko empewo zibalabula, empewo zibabuulira, naye ati bye zibabuulidde temubifaako, mubisuula muguluka. Omukyalo ono alina ekirooto. Mwenna kye njagala mukiwulire ng'oyinza okusanga nga nammwe muloota mu ngeri y'emu bw'eti, wabula ekibasumbuwa butamanya biki bye muloose. Omukyalo ono ekirooto kye kigamba bwe kiti, ngenda kusooka nkive wakati. Ekirooto ky'omukyalo ono, waliwo omukadde, jjajjaawe azaala jjajjaawe azaala taata we, abakadde abo babiri kwe kuli eyamukuza omukyalo ono. Era ndowooza omukyalo ono ye Mirembe. Jjajjaawe azaala jjajjaawe azaala taata we. Kakati omukyalo ono afunye ekirooto nga ali mu kyalo, ali mu nnyumba ya jjajjaawe, jjajjaawe n'amusanyukira. Mukazi gwe ogambye nti jjajjaawe n'akusanyukira nti nsanyuse okukulaba, era ndowooza ogenda kusula mu nnyumba yange. Ozzeemu n'omubuuza nti ng'ani agisulamu ku luno olutalo? Abantu battibwa okufa, bantu bansange wano banzite, kale sigenda kusulamu. Omukadde akuzzeemu ekigambo ekigamba mu kirooto nti kale bw'oba ogaanye okusulamu ggwe onoomanya. Okitegedde? Bw'oba ogaanye okusulamu ggwe onoomanya. Kakati omukyalo ono era mu kirooto kye kye kimu ne wajja abantu nga bajja babagoba, ne basalasalawo amagezi awo basobole okutolosebwa, basobole okuva we bali, kubanga ekirooto kibadde kigamba nti bw'oyogedde n'omukyala mu kirooto omugambye nti kontulakiti ya myaka 2, ko omu n'addamu n'agamba nti nnyinza okudda wano okulinda kontulakiti ey'emyaka 2, likooti neddira ewaffe. Owulidde emboozi bwe badde mu kirooto? Babadde bakinaggukira ku muntu ono nannyini bubaka buno ali ku kyeyo. Emboozi ebadde nti tomanyi nti tuli ku kontulakiti ya myaka 2? K'ono n'agamba nti sya kontulakiti ya myaka 2, nze nnyinza okudda ku bya kontulakiti myaka 2, lekooti leka neddira ewaka, sigenda kulinda kuttibwa. Okuttibwa kwe njogerako, omukyalo ono nannyini bubaka alina olusaalu gy'abadde ayitira ng'ennyanja erusazeeko lwonna, naye ng'ekkubo lisigadde limu eribaddeko amasaŋŋanzira. Kyokka olusaalu mubaddemu emirambo, abafu abazze battibwa, abamu bafumitibwa ebiso, era abafu abo nga Banyankole, abamu nga Bakiga. Era nga Banyankole bokka be bagenda battamu, naye nga lubadde lusaalu ng'ennyanja erusazeeko, naye nga buli alimu olusaalu olwo badde balimirayo bikajjo. Omukyalo n'agamba nti nga ne baganda be nabo bakolerayo, wabula buli muntu abadde mu lusaalu olwo attiddwa mu nzitwa ey'obukambwe. Era omukyalo ono mu bubaka y'omu agamba nti bw'abadde ayita mu lusaalu n'asanga omusajja nga ye akyalimu akalamu, naye nga bamufumisa ekiso mu bulago, naye ng'avaamu envunyu nnyingi. Omwami n'alaajana nnyo wakati ng'omukyalo ono aloota mu kirooto kye okukola ku by'okwogerezeganya n'abeewaabwe. Omukyalo ono mu kirooto agamba
ekimuganya okusula mu nnyumba y'omukadde nti kuba abantu battibwa nnyo mu lusaalu bajja kumusangamu bamuttiremu. Omukadde ng'amaze omugamba nti nsulira mu nnyumba yange, omukyalo ono n'agaana. Omukadde n'agamba nti bw'obanga ogaanye ogisulamu kale tunaalaba. Gye buwunzikidde tuwunzise n'omwami ayitibwa Paatu nga awadde munne 5,000 era wabaddewo n'akatuntundu ak'okutolosa abantu abasigaddewo nga balamu basobole okwamuka ekibambulira. Kakati ateetegereza bubaka buno nkusaba obuddemu enfunda nga 3 obutegeerotegeere by'oloota. Lwaki abantu battibwa? Lwaki abantu bafiira obwerere ku mawanga? Lwaki abantu basanga obuzibu obubaviirako okufiirwa obulamu? Abaana bangi nnyo bali ku mawanga, abaana bangi nnyo bafuna ebirooto ebifaanaganako bwe biti, tebabitwala nga nsonga. Kubanga ekirooto bw'oba okirooto ozuukuka oli mulamu nga tolina wakuluma wadde akasujja. Kakati abantu abasinga bafuna okwekengera ng'afunye obukosefu ku mubiri gwe. Ne kati omukyalo ono afunye ekirooto kino nga mulamu, alya bulungi, bakama bayogera nabo bulungi, wamma kibadde kirooto bulooto. Ye bw'azikukagamba kibadde kirooto bulooto. Naye mwenna abawuliriza nga toli mwana muto, ekirooto kino kiwulidde bulungi. Omukyalo ono ayise mu lusaalu, naye olusaalu asanze ennyanja erusazeeko ng'amazzi galwetoolodde, naye ng'ekkubo lisigadde limu lyabadde alengera libaddeko amasaŋŋanzira era nga lyalina okkwata. Omukyalo ono buli muntu yenna abadde mu lusaalu asanze attiddwa, ng'era emirambo giri mu lusaalu naye nga gy'Abanyankole bokka n'Abakiga. Omukyalo ono agamba gy'asembedde asanzeeyo omuntu afumitiddwa ekiso naye ng'avaamu envunyu naye ng'akyalimu akoogera, naye ng'envunyu ezimuvaamu mpitirivu. Omuntu oyo gwe bafumise ebisa abadde avaamu envunyu n'ayandayanda nnyo, omukyalo n'amuyambeko asobole okwogerezeganya n'abeewaabwe. Okitegedde? Boogedde ku kontrakiti ey'emyaka 2, oli ng'agamba nti kontrakiti twakwata ya myaka 2. Omu n'addamu n'agamba si ka kontrakiti, emyaka 2 nzire ku kontrakiti y'emyaka 2, lekooti kenkwate ensawo yange nzire ewaffe. Omukyala aloose ekirooto kino ali ku mawanga, gwe munnanga awuliriza oyinza kumuggyiramu ki? Bwe twogera ku birooto nga bino, abaana abamu baga nti tubatiisatiisa. Kyokka okumanya kusinga okuwonya. Okumanya, okutambula n'okumanya kusinga okuwonya, kuba wanditambula okuwonya nga tokyasobola. Bambi nnyabo, obulamu bwo buli mu matigga, buli mu bwerinde. Empewo zigenda kuvaamu, empewo zirangiridde, bw'onooba olemeddeyo zigenda kuleeta ekibeerabeera ekisobola okuvaamu obulamu bwo kugenda okugeza nga bw'onooba ng'otambulatambula n'osanga abasajja oba mu kkubo oba ng'otambula ne bakukwata, engeri y'okukwata mu kukaka akaboozi ne bamala okkweyambisa ne bakutta. Ebyo tetwakabiraba. Eri abawala babeera ku mabaala, abasajja ne bamuggyako ne bamuwalaawala, bamutwala nga bamusaba omukwano biki, bw'atuuka eyo ne bangala omula epinga n'agamba njabba ogera njabba waabira, bambi ne bamutta kubanga yatudde ekigambo kiri nti njabba waabira. Mu ngeri yonna omuntu gy'asobola okufiiramu esoboka. Okitegedde? Ne mukwano gwe asobola okutwala ewantu, n'omuntu asobola okujja okukubba n'akitegeera nti omutegedde n'akuyisaamu ekiso. Kati omukyalo ono agenda kufuna ekibeerabeera ekigenda okusumbuwa obulamu bwe, kumpi bulamu bwe kusaanawo. Naye ng'ekintu kye kigenda okuba emabega waakyo mpewo. Abaana abazze battibwa ku Bulaaya tolowooza nti beereere, baliko emyoyo egizze gibalabula era nga gibawa obubaka naye nga tebaabufaako. Okitegedde? Omulimu gw'okola guli ku kontrakiti, naye era kontrakiti eyogeddwako mu bubaka buno ti kontrakiti ya myaka 2. Eddoboozi erimu ne ligaa nti emyaka 2 ng'ate abantu battibwa, nzire wano abantu bansangewo banzite abatemu, lekooti kankwate emigugu gyange nzire ewaffe. Kati bannange mwagala njogere ki ndeke ki? Mwagala ŋŋambe ki? Obutakola lubaale buluma bukulu, era ebirumya obulamu bw'abantu bibaluma bukulu, ng'emyaka egyasooka yagizannyiramu. Omukyalo ono lubaale amuluma, omukyalo ono lubaale amubanja, omukyalo ono lubaale takyamwagala ku mawanga, omukyalo ono lubaale agenda kusitula obukambwe, omukyalo ono lubaale agenda mwettira, omukyalo ono bw'anaaba tategedde kyateekeddwa kukola tolaba nti mulamu aseka. Naye enkya omukyalo ono
ebigenda okutuuka mu bulamu bwe bigenda kuba tebisanyusa. Bannange bwe muba muwulidde bulungi obubaka buno, waliwo omuntu ayinza okukunnyonnyola ng'akulimba, waliwo omuntu ayinza okukunnyonnyola ng'agamba yampadde ssente kanjogere nsavuwaze kubanga yansasudde, waliwo omuntu asobola okwogera nga yeenoonyeza bibye, waliwo omuntu asobola okukunnyonnyola ng'olaba byakunnyonnyola tobitegeera ng'era olaba bya bulimba. Naye ddala kituufu obubaka bw'omukyalo ono bye mmunnyonnyola ye ayinza okuba nga tabitegedde. First, omukyalo ono alina obuvunaanyizibwa. Abantu bangi mugenda ku byeyo naye nga temumaze kwebuuza. Buli muntu yenna omuzaale yazaalibwa ne wabeerawo ekintu ekimukwasaganya nga muto ne kimuteekako obulambe ng'alina ebintu by'alina okukola mu nsi muno nga bwe buweereza. Abantu abasinga mugenda ku byeyo empewo ne zinyiiga nnyo nga ziraba muwaŋŋanguse nga si kye zandyagadde. Omukyalo ono alina ewantu w'alina okubeera, ye mukadde oli, alina omukadde eyamukuza. Omukyalo ono alina we yakulira mu bakadde, waliwo jjajjaawe azaala jjajjaawe azaala taata we, kati ku bakadde abo kuliko eyakuza omukyalo ono. Ku bakadde abo kuliko omukadde ayina ewuwe oba engeri y'ekibanja oba engeri y'enju. Kati ng'omuwala ono Mirembe ku bibanja ebyo alabika alinako w'alina okubeera, oba sinakindi mu nnyumba ya jjajjaawe we yakulira. Nnyabo Mirembe bwe mba nga bye njogera tebiriiyo, osologa nti tebiriiyo. Ku bakadde abo ogambye olina jjajjaawo azaala jjajjaawo azaala taatawo, kati ku bajjajjaawo abo kuliko jjajjaawo omu eyakkuza. Wabula ku bibanja bya jjajjaawo oyo oba ennyumba ye oba amaka ge we yabeeranga, waliwo akatuntundu we baagala obeere nga tolina kubeera ku mawanga ng'olina okuddayo eka ewa jjajjaawo w'oba obeera. Jjajjaawo oyo ayagala obeere we yabeeranga. Jjajjaawo oyo ateekwa okuba ye yakkuza era ng'omuzimu ogwo gukwagala obeere. Jjajjaawo oyo bwe yali ng'akyaliwo we yali abeera. Mu kirooto kyo kiraze jjajjaawo akugambye nsanyusa okkulaba, weebale kujja, ennyumba yiiyo weebake, n'omugamba nga niyeebaka wano. Abantu bali eri abatemu batta abantu, nzire wano neebake mu nnyumba wano mpozi nga tubeerawo babiri. Omukadde n'akugamba nti kale bw'oba ogaanye gwe onoomanya. Akugambye bw'oba ogaanye gwe onoomanya. Ekigambo ekyo gwe onoomanya kye ki? Kitegeeza ebidirira byonna tolina gw'oyinza kukoola, kaziba empewo tolina ky'oyinza kukoola kikutaase. Nkiddamu, ku bakadde abakkuza oba ku mukadde gye wakulira oba omukadde yenna eyakkuza bw'abanga yafa, omukadde oyo ayagala obeere ondowooza we wakulira. Bw'abanga yayina ewuwe, bw'abanga yayina ekibanja oba ennyumba weeri oba teriiwo oba yagwa oba weeri, byonna kyonna kye kiri. Wabula omukadde oyo ayagala obeere we yabeeranga oba we wakulira oba we mwali mubeera. Amalala g'ekibuga n'okwagala okukola okwakako olwaleero okuliwo kujja kussa abantu bangi. Abantu abamu tebamala kwefumiitiriza ng'anaawaŋŋanguka. Okitegedde? Kati omukadde akugambye nsanyusa okkulaba, ennyumba yiiyo weebake biki, n'omugamba sisobola kwebakamu era sijja kugisulamu okuggyako nga tuli babiri, naye bw'onooba toliiko sijja kusulamu. Omukadde n'akugamba bw'oba ogaanye gwe onoomanya. Ndowooza ono ne bwe mukomye wano kuba nsuubira okuba nti ategedde, anaategeera ennyo tebamugamba bintu bingi. Omuntu aba ategedde ono omukyala talina kyakola Bulaaya, ono omukyala sente z'anoonywa Bulaaya zigenda musuula wabi. Kati nze sagala mubuulire ate mwesibeko musuleko busuzi, wabula omuntu ategedde aba ategedde. Oba alina amalala ebyo bibye, oba okyayagala okuwaliriza ng'okola bibyo, ffe tebitukwatako, obulamu bwo si bwaffe, ffe omulimu gwaffe kunnyonnyola. Eriyo abantu abaatondebwa nga balina obuweereza bwe balina okukola, eriyo abantu abaatondebwa nga beetondeseemu ekintu ekirala, ng'ekintu kyo bw'ataakimanyi waakiri ajja ddusuulamu akaba. Abantu ffenna tetufaanana. Bw'olaba gundi yeeyagala leka kulowooza nti ggwe ye. Bw'olaba gundi alina emmotoka leka kulowooza nti ggwe ye, nawe oba olina okukola ogifuna. Bw'olaba gundi alina emirembe oba gundi alina amaka ge nga gwe gaakubula, gwe si ggwe ye. Waliwo abantu abamu ng'alina by'alina okusooka
okumanya n'okutereeza n'alyoka afuna gundi byalina. Kati abantu tetufaananya bika gye tusibuka, abantu tetufaananya nsibuko. Eriyo abantu abalina emirembe ng'alina mu bulokole nga ku mizimu kwasiba avuma naye nga talina kyaba. Ate eriyo ng'oli kasita yatula nti omuzimu mubi ng'oli alina kaaba. Okitegedde? Kati ebintu ebisinga obungi ffe ffennyini ffe tulina okwebeereramu. Kati kino ekirooto kyo tonsasudde, sikumanyi, sikulabangako, ebyo bibyo. Owa Bulaaya omulesse oba okyakola oba okyawaliriza bibyo. Sikumanyi, tomanyi, sikulabangako, simanyi na kufaanana, tomperezako ku kifaananyi ky'oba feesi oba lugalo oba mukono nti nkulaba ekyo ofaanana bw'oti. Tolina kyompadde nti oba kiikino nti kwe njogerera nga bw'onogamba nti omuntu bamusasudde alabika ayogerera ku ssente. Nedda wabula bino tubyogera nga bazadde okubabuulira amazima n'okubabuulira buzibu ki obuli mu mpewo, empewo zirabula zitya. Lwaki abaana bafiiridde e Bulaaya era lwaki abaana bagenda nga tebamaze kusiibula, tebamaze kwebuuza? Abaana ne basangayo ttinku oba mukama we n'amutta oba muka bboosi n'amufumita ekiso oba ne bamusibira mu nju eriyo omwana ebiseera biri gwe baayokera mu nnyumba nga bagamba bamwayiza mbu ayagadde simanyi muka bboosi. Okitegedde ebintu ebifaanaganako ebyo. Abaana battibwa, abasajja beefuula ng'abasaba abawala abavudde e Uganda. Omwana ne bamutwala ebbali w'ekkubo ne bamala omweyambisa ate ne bamufumitirayo ebiso. Kati abaana bafunye ebizibu bingi nnyo ku Bulaaya. Abamu balwaliddeyo, abaana abamu babatadde mu makomera, abamu ne bagafiiramu, abaana abamu balanga bakadde baabwe. Omuwala yafiiridde wano, bakadde be ne babula, omwana n'abeerayo. Okitegedde nga yafa okumala wiiki nnamba naye nga bamulanga eno nga bakadde be babuze. Abaana abasinga obungi abagenda baliko empewo naye empewo zisalawo ne zibatuga olw'ensonga nti omuntu alina ssente tafugika. Omwana bw'amala okuva e Bulaaya n'agenda n'afunamu akakadde, obukadde bubiri, obukadde busatu, obukadde buna ebyokukola Lubaale si byabaaliko. Kati Lubaale kyova olaba ng'abagaana n'abagaana. Ate Lubaale omu ali ku mmwe mumwegendereze. Ebika mwe musibuka mulimu ebika ebimu ebitudde mu ndyo ennangira nga bajjajjammwe balangira nga si bakopi nga tebakola buddu. Kati abaana abasinga obungi waliwo ebintu bye mulina okumanya. Waliwo empewo ezimu ezitakola bupakasi. Okitegedde nga buli lw'ogenda okusaba omulimu gwe kyolaba ng'agenda okusasula ofune ssente nga jjajjawo kimunyiiza. Eriyo abaana nga aliriira ku kaliba ng'abalangira n'abambejja. Eriyo abaana nga jjajjawe tamukkiriza kubungeeta mbu anoonya mirimu. Eriyo abaana nga ne bboosi wo bwakuvuma jjajjawo anyiiga. Eriyo abaana nga baatondebwa nga balina kuliira ku mukeeka ng'alina kusamira ssente ne zimusanga awo, alina kumanya bajjajja be ssente ne zimusanga awo. Eriyo abaana ng'obugagga bwo jjajjawo yabulina. Eriyo abaana ng'omutwe gwo gwe mwavu, gwe nga toli mwavu wabula omutwe gwo gwe mwavu, omutwe omunafu gukuya bigere. Eriyo abaana babonaabona n'okunoonya emirimu n'akolerako e Uganda ne bigaana, ssente ne zibula, n'agenda ne Bulaaya ne zibula, naye nga mu bulambe bwe omwana gwe olina by'olina okumanya nga bye biina obugagga byo, bye biina ssente zo. Bannange mulekerawo okuzannyira ku nsi y'emyoyo. Spiritual ewa kyeki? Balinaffe ebyokusoma bino byatusumbuwasumbuwamuko. Kati spiritual oba byebiki oba bitegeeza nange mbiwulira babyogera oluusi ebintu ebimu n'obikwata bukusu, ebintu ebimu tubikulaminga bukulamiizi n'osobola okyogera abawuliza ne bagandooza obimanyi. Ebintu by'okusoma ebyo eby'abazungu ebyo eby'enzungu ffe tetubimanyi. Okitegedde kandi otaabeeranga mu ssomero ebiseera ebisinga twalowoozanga birala ebintu ebityo. Kitegedde naddala ebintu by'okusoma bino tetwabigenda nnyo. Obuwalawala obwo nabwo bwatusumbuwanga nnyo tubutunuulira n'okatunuulira ne kakulemesa by'osoma ekivaamu n'osemba ku lipooti. Ebintu bifaanaganako bwe bityo, bintu bwe bityo. Akati omukyalo ono n'omwana omuto asobola okulaba bino. Omukyalo n'alina Lubaale, omukyalo n'alina obuyinza, omukyalo n'alina omuzimu. Omuzimu gwa jjajjawe gwagala agenda abeere we baabeeranga. Omukyalo ono ne bw'anaapaalaminsi talina kyajja kufunamu, alina ekimugoba tekimutadde, alina ekyamwambala, gwe muzimu. Ate omuzimu ogwo kwabo bajjajja be baayogera. Kati kw'omu ku bajjajjabo jjajjawe eyakkuza yalina Lubaale. Lwakuba nti ye ayinza okuba yali tamusamidde nga tabimanyi, naye yalinako obuyinza, yalinako by'alina okukola n'atabimanya n'atabikola. Kati n'akaddiwa nga talina kyategedde. Kati omuzimu ogwo bwe gudda ne gwambala enviiri z'abalamu, ebyaguliko bikomawo ne byambala ono. Olwaleero omwana aliwo omulamu,
kubanga omuzimu ogwo eri bwe bagubuuza ebibuuzo gwakuwongayo kati luwali yenna bwajja abuutikira ku ggwe kati luwali mu kubuutikira ku ggwe ate alaba ebiseera obitta emyaka ogitta ng'ogenze ku mawanga owaŋŋanguse era lubaale bwe singa ye asalawo n'ofuna ssente oyinza omulemerera ayinza okugaa twagala tutereeza omuntu alina ssente tafugika omuntu alina mukyali atasobola kukola lubaale kyova olaba nga lubaale ebiseera ebisinga abaana abasinga batera okutabala n'okukola lubaale atera kuba nga amaze bajjako ssente nga ne bwagenda okwewola ewa mukwano gwe tamuwola ne bwasaba gundi tamuwa n'osigala buggo nga katika ekibiri n'osobola okukola lubaale n'okumanya bajjajjabo n'okubatebenkeza mu nteekoteeko zaabwe kale omukyalo ono mirembe musaasidde omukyalo ono musaasidde tolina kyewampadde sikumanyi kitegedde ebigambo byonna byekugambye gw'osalawo oba obikwata oba tobikwata bibyo sinze obulamu bwo si bwe bwange ffe gye tuli eno tuli balamu mu lubiri tuteredde entende ffe twesekera tutegedde n'oyagala n'okutwa ebintu bwebityo kuhafe ensonga twazikola tweyagala tusekamu olw'olumu tetusanyukamu olw'olumu okitegedde ffe twewaayo ne tufuuka basiru ne tuwaayo obudde ne tweresa amasanyu g'ensi ne tuleka ebintu bingi ne tulumya obulamu obusooka kitegedde kati bwenywa kututa ate tawe kenyini oba olina okumpa kututa wadde oba onyiiza oba okoze ebikeeyo bibyo tekigana kumpa kututa bangi no batuwa kututa n'onywako okitegedde ate naawe oba otuwadde kututa naawe twagala weefeeko okitegedde naawe osobole okusanyuka osobole okweyagala munnange bw'otakola lubaale gabeera maziga meereere buli kimu okusomozebwa kwonna kutomera ggwe buli omu amanyiira ggwe n'ataliimu n'atalina bw'ali yenna avuma ggwe bantu ne bakugeya bantu ne bakwogerako bantu ne bakulaba nga tategeera tayagala kukola ateezimba oba musajja ssente ozimalira mu bakazi naye nga musajja wattu olina n'okuba olinayo omukazi omu bangi bayibasibako eyo naye nga tebabikola kitegedde bw'obeera obulungi nti oyo mubbi okola biki obeerawo ng'oli kyakwogerwako gw'osiwuka ku kyalo gw'otateesa wamu emikolo gw'otafumbirwa gw'otatwala abasajja ka gwe malaaya gwe nakyeyombekedde gw'okola byokola nga tebivaamu gw'obeera n'emitwalo 10 okutopingako ebirala gino omala girya bw'ofinawo emitwalo 2 omwana n'agirwaliramu ebintu bwe bityo bw'ogenda okusaba emirimu bamala kujerega ate bw'ogende wa boosi omusaba omulimu amala kugamba mpaako okitegedde ssente za Land Road zibula ggwe n'okolera Uganda ne bigaana n'osalawo ogende ebweru ate nebweru n'ofunirayo ebirooto ebigamba ddayo eka kagamba obeera mu nsi yakusika muguwa banneffe twalumya obulamu obusooka kati buno obulamu naffe tusobola okwogerako ng'abantu n'ensi nesobola okutumanya naye ate luli bannange rero oyo talina magezi omuzadde wo bw'agenda okwogerako nessengawo ow'egindi jjuuko tategeera jjuuko yagaana okutegeera mu biseera ebyo nga teryakwogerako kirungi bakwogerako ng'omuyaayi kumbe lubaale yaleeta olutwe abamu kumwe temuli bayaaye abamu kumwe temuli bamalaaya abamu kumwe temuli nga jaba naye munnange emyoyo ensi y'emyoyo munnange yekumettamettako enziro biki n'ekuwalaga bbi nga buli woyita buli wooteeka omutwe gwatayagalwa gwatali muganzi gwosaba emirimu ne bagikumma gwotawangaza mikwano gwoyina olutwe gwe boogerako buli kimu gwe baroga gwe ennyombo gwe zirumba ebintu bwe bityo omusajja gwe gwakwana ekyessimu n'agijja ku ssonga mukazi waffe owooma ebifaanagana ku bwe bityo nga naye bweweraba mu dressing mirror naawe olaba wooli bwewekebera ku bitundu bye eby'ekyama obiraba weebiri mulimu abamu ababiina nga binene okitegedde ebitundu by'ekyama nga binene ng'alinga alina ekiboga bwe bityo naye nga abasajja tebabiraba munnange musajja akutuukako kyokka bannange ebyampuna ate bino bisesa musajja akutuukako natakubalamuusa n'obanga atamuŋŋomedde n'obanga kutamu ekikazikazi ate bw'otunga mu dressing mirror olaba onyirira bw'ogira eriiso n'olinya olwo olaba ddungi bw'ogira entundu bw'oti amagulu go si mabi bw'ogira bw'oti mu kifuba figa ogiyina figa kuti naye ne weebuuza lwaki nze n'obeera nga gwe banaazabbuza kumbe emyoyo omusajja akutuukako wenna awulira muli munda mu bitundu by'ekyama onnyogoka akukwatako bw'ati awulira engalo zo zisala bw'ogenda omuweweeta bw'otyo agagalo gasala okitegedde oli mukazi oli mwana wa buwala naye omusajja bw'omukwatako awulira agagalo gasala galinga gamenya so ng'ate gwe bw'oba weesiga ekizigo owulira bw'ozeeyisaako owulira engalo ziseerera naye ate bw'okwata ku musajja agamba
musajja wabeera nawe mbulira kulabamu ekifaananyi ky'ekisolo kumbe ensi y'enyuyo yeekugoba musajja n'akutunuulira n'akutya olaba mulina obuyimbayimba bwe muyimbira buliri musajja nawulanaga awulira ng'omuyiisa ddoboozi awulira nga lyabasajja kumbe olina agooya gakwambadde gakometta buli kimu gakufuula amaloboozi okitegedde omusajja ndibadde awulira eddoboozi ly'ekikazi ng'ate awulira lya kisajja ensi y'emyoyo ekumetta buli kimu n'ekwonoona wonna buli muntu yenna akusemberera yenna emikwano togiwangaaza b'owoze tebakusasula gw'obanja takusasula ku mulimu tebakusasula tosiimibwa ntuuyo z'okola nnyo oli yandibadde akusiima n'agamba n'omuwala ono akola ate akusasuzaamu bivumo kukujerega kukujolonga kukola ki musajja n'akwebakako gw'okaluba gw'okola ki gw'otagonda ebintu ebifaanaganako bwebityo kitikuina n'okulembeza nga bisiraani mu nsi nakuseka mugwa mu nsi kale nno gwe mukazi gwe mirembe gy'oli gy'okolera e Bulaaya temuli Baganda first abantu bonna battiddwa mu lusaalu balonzeeyo Banyankole na Bakiga kati ly'eggwanga mwogwa bw'otaba mu Kiga oli Munyankole bw'otaba Munyankole oli mu Kiga ly'eggwanga mwogwa wadde nga muno muluddemu era yonna n'ekikajjajjaawo gye yava otegeddeyo bantu bonna battiddwa mu lusaalu ennyanja esazeeko obulamu bwo babusazeeko yennyanja esazeeko olusaalu okitegedde abantu bonna battiddwa ekyo kitundutundu akabonero akakuwa okumanya n'okutegeera obulamu bwo bulaga luddawo abantu bonna battiddwa abantu bonna badduka ennyanja esazeeko ekkuba osigazizza limu bogedde ku contract y'emyaka 2 nowabawo amaloboozi agagamba nti nze sika contract kaŋŋende ewaffe abantu babano bali mu kubayiga kubatta paatu najja nayogera ku ky'okutolosa abantu okutolosa abantu yeggwe atolosebwa jajja wakugamba sala amagezi ove ku kyeyo ke katundutundu ka paatu okutolosa abantu 15,000 zawadde omukadde n'amugamba tuuka mirembe ogwo muzimu gwambadde gwe bawadde 15,000 bakubanja kuttaanya nsonga z'abajjajjaabo mukitigidde Katonda alabika ayagala tumuweeke buweesa okumunyonyola okumutegeeza ebintu by'ateekeddwa okukola omusajja gw'osanze abadde avamu envunyu nga bamufumisa ekiso envunyu zitegeeza ffa envunyu bwe bulongo obufenkenya omuntu awo wonna kulabula lubaale akoze editing mu kiro tosobola okukinnyonnyoka gw'osanze bamufumisa ekiso nga ataavaamu envunyu n'akubira abeewaabwe n'omuyamba gakubira abeewaabwe gwagenda okubeera mu kaseera akalaajana sente zo bazibbye ebibyo babibbye buli kimu ekyo kifudde oli ku Bulaaya baagala kutta osula ku nguudo abawala bulijjo bawulira ali mu kkomera n'alitulukamu n'asula ku nguudo neyeebaka ku nguudo n'agaba ennamba z'amasimu bannange bansibire no mu kiyumba amanyi abeewaffe anyamba abakubireko ndi eno bagenda kunzita abaana bujjo mbawulira nga balaajana kati ye muntu gw'osanze avaamu envunyu ng'akulaajanira omutegeereza abeewaabwe be baana bulijjo bw'owulira omwana yakyankalanye ne babboosi be baagala mwokera mu nnyumba bamusibidde mu kasenge bwafuna wanyigira akasimu n'akubira ku mukwano gwe n'amugamba nyamba onfunira abeewaffe obagambe bagenda kunzita nyamba balina ewantu we bansibidde nyamba kampuni eyannona sikyasobola giwuliziganya nayo nyamba kati ke katundu k'osanzeemu omuntu abadde alaajana bamufumisa ekiso naye ng'akyategeera ng'avaamu envunyu n'akugamba nyamba ompuliziganyize ku beewaffe omuwala oba wangeri ki oba ategeera oba tategeera ebintu omugambye abitegeera ndozaka mwesunyi obwesunyivu kati atava ku mulungi afaawoza kati alabika ali eyo amalala alabika alina n'abalenzi bakyatinga nabo bamuwaana nga kyokka bannanga atamwana gwoyina eriiso kabalajeta kyokka bannanga ono omulenzi bawaane ojja bawaana obawaane okitegedde bajja kuziika n'ebyo ebikwewaanya okitegedde ojja kufiira ku myaka emito obusolo obukwereeza butuuke n'okumeramu olusenke ojja kubeereyo ng'oli mulamu nga kasolo kayitamu olusenke obeereyo ogambe ti naye Katonda wange singa bino ebintu nabimanya singa oba oli awo w'ensi nkyagiriko tetuganye buli omu ajja kufa naye ofiiridde mu kiseera ki waliwo okufa ng'okyali mbula kalevu ensi ekyakwetaaga ebintu ebifaanagana okuba ebityo beera ku intaneti okyatinge ne bajjofule simanyi bayibbula zaakako oyogeze ebirimi kyokka bannange eyibbula omanyi tinatera okudde Uganda akei banne wandibadde banne nkyaliko contract naye nga natera otandika okugeza yogeza ebirimi oyogeze ebyekyo tebirina makulu weeteekewo okitegedde ebyo byakaseera obulamu bukulimba
lowooza ku bulamu obujja, lumya obulamu obusooka, by'onoonye ojja bisanga, lubaala akwekiise, lubaala akubanja, abalenzi bakulimba, obulungi bukulimba, ate omuwana obulungi simumanyi namumanya, ayinza okuba tatunuulikikako. Okimanyi nti mulimu abawala batatunuulikikako, omutuusa mu luumu n'obanga eyayingidde n'omujaasi. Okutemya obutemya abanga mpisi, atemya n'eriiso ne libaluka. Okitegedde yinza okuba muwana obulungi naye nga bannange bw'omusanga ebintu bifaanaganako bwe bityo. Kati ebintu byonna ebyamalala bireke, birotereze bajjajjaabo. Kati nona bikalunyiize bigamba olaba bannaye nsono omusajja mulangira kyova olaba ntama akunnyonnyola akujereegerera. Kaakati oba weetugira ku munyaanya oba wetta wette kasita nze nkugambye ogunyiize ogwomanyi. Kati nno ekisinza omunyiiza kwe kumugamba omanyi abawala tebaagala bagamba mbu tatunuulikako batunulanga omujaasi. Wali owuliddeko ekitonde ekikazi ekiwana mukazi munnakyo ti omukazi mulungi. Ye buli amusala mu maaso aba mubi, ye mulungi. Teboogerera bakazi bannaabwe birungi. Kati omugamba tatunuulikako bannange ayinza okunyiiga. Kati bulabika lunyiize. Kyokka banne ono omusajja munangira nti kyova olaba. Kale kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.